over the years Spice abadde agezaako nnyo ng'agezaako nnyo fuuka omuyimbi omukazi ow'amaanyi ffenna tumulaba she's trying amawulire agayiiya ffenna tuwadde mawulire sente tuziridde n'ebirala naye nga byonna omala obikola bwoti n'otunula waggulu bwoti nga waliwo omuntu atudde ku ntebe tavaayo alemedde yefudde kabaka ng'olaba olinnya amadala naye nga tonnamutuuka ani oyo Shiba kati eyo frustration ejja naturally buli woogezaako ennyo okugjayo omuntu n'ogezaako omuntu n'agaana kati ffe tukimanyi nti omuntu omu bonna bana bayimbi abakazi badde bakolerera okugjayo aba Shiba Shiba alemedde waggulu ate kati ono olwamaze concert ne bagamba mbu bakikubye concert ne bagamba nti ate Shiba bamubisse nnyo concert ewedde gwenga yakoze concert osuubira bagenda kugamba leero gwasinga mu Uganda gwasinga ne Shiba concert tewedde naye era abantu bakugamba kikyabulamu frustration ng'ekomawo okitegeera kyegamba kyovala nti obusungu Spice bwalina ku Shiba tebusobola kukoma mu Uganda omukulu Lord Mark naye ng'oli smart Lord Mark okuba ekikumba ebyo bya bulijjo embeera eyo gijjukira edda ayikwatereramu Lord Mark webale tuyingiza mu industry okimanyi gwe nasooka okukolako naye show yange yasooka ku TV naye wankankanya ng'owompuma ebinnyo bw'okola ki naye akirungi ojjukira tukwaliza ku Megatron abamu tebajjukira amazima twali kugundi awo tava ni wudu sima bagita waliwo eri eno nkategedde sikyakajjukira nalukolonga wankuba nnyo Lord Mark nenkankana avunayo emyaka mingi naye naye okyuse bannange Lord Mark abuza ku bantu abali ku Megatron basebo ne bannyabo mujebale mwaka mupya happy new year yeno ne mmoze ekintu tukikuba n'abayimbi tubategeeza kola tunes Romaco Africa tudistributing 2013 tudistributing obulango mubuleeta ddi ku Megatron agikabogoza kwali Solar Iconic Uganda kwali mwagulawo office ya accounts tuva nompe namba mwana mulabe manyi saagala sente ziwa gwe ndabandikola n'abatuufu ayagala accountability yes ensonga ya Spice n'abayimbi nga bamusimbye ennyo nnyala ziza gundi yasooka okuvaayo Gravity nagamba Spice Dana wa mutima mubi netumuvuma abantu ne bamuvuma gundi najja ziza bafana nga basibye retired dancer akatambi n'akatambi kenabadde wano abantu kumpi bali mu mutwalo bakalabye anga Spice agamba nja kuba kirita wembase kisobola nkireete ba bodyguard ng'ate wakyaliwo n'ensonga z'okutta omuntu kati so which is which kati kisooka era twalaba ekiwandiiko nga Shiba yavaayo agamba nti nja kulaba ku nsonga za Rita uyamalo kyogerako tewayita na lunaku Rita n'avaayo yes era Spice yakizanya bulungi nti ya making sure Rita baba afuluma batikola press conference amala muchunya bamukirizise senga Rita yafuluma nga bakoze press conference Shiba yandi winize nnyo kiba kyali kijja kulaga nti Shiba yagiyeyo Rita ne Spice yakizanya bulungi roja autosobola mu wangula mu ekyo n'ekisooka kiriwo ekiti mu industry tebagicheatingamu era buli muntu alowooza okucheatinga mu industry wakulemya kwe kugamba nti okole obuzebuzo oyiteryo industry tebagibbamu tebagicheatingamu kati ebintu bisinga abantu wala abasucceeding mu industry baba bamaze siga nsigo ne babikolerera bino ebintu ebibatuukako bye mulaba bituuka ku bayimbi byeyo byennyini byaba basiga ne byaba kungula kati abembi bazze nga boogera ku mbeera ya Spice empisa ze ne Roja n'ebirala n'ebirala ffe ababiwulira tulinda bikolwa wa Bayibuli egamba tulibalabira ku bikolwa byabwe tulibalabira ku bibala byabwe kati ebikolwa byo ffe bye tulinze tubiwulidde ebigambo byonna naye tusirika tulinde tulabe ebikolwa bya Spice bwe tutandika okulya obujulizi buno obuvaayo ng'omuntu agamba ngenda kutema nja kusinga babawunsa abange bakukube ekitegeeza kya bulijjo bakuba kitegeeza n'oli eyafa naye tutandika okubikomyawo so nakiwulire ne ngamba Spice niwabanyiizi kino kyabadde kikyamu kiba kikonfaminga bulijjo bye boogera nti ogulira okwata ne babbawunsa abo ne bakuba abantu ate eyo story bagikolako wagiwulirako ekyagenda mu maaso tebinnaggwa yababbawunsa ba Spice okuba abantu wagiwulirako yaliwo kedda kati Spice bwavaayo n'ayogera kyabadde kikyamu era nze nganze ndowooza manager Roja kyamulemye okubala ne Spice kyabalemye okubala because essaawa eno kibalya anti kati laba bagana ne basiba omwana ng'enkya Shoyani ya Bafana jjukira Bafana yava waani wa Roja tunagambira wa Bafana si yasooka okwogera ku bintu bino ffe tubadde tukyaludde okuwulira olutalo lwa Bafana ne Roja ffe abali mu industry tulumanyi naye n'ebweru mu mawulire lubadde lukyaludde okudda omuntu eyalukomezaawo yabadde Roja kennyini atya sebo bw'owuliriza voice note obwafuluma obwa Rita mwalimu Roja we yali avumira Bafana n'agamba Rita alinaye wakibafana kye
simanyi Bafana ekyagwa kyagenda azinira ekyo biki Bafana bwe yabiwulidde naye obusungu ne bumukwata kwekuddamu n'alumba nti Bafana abadde amaze ebbanga tayogera kibi kyonna ku Roger wakomadde omuli angayogera ku Roger mba naye tamwogerangako nowamusikasika nze nkunyunyudde tukola amawulire ekyakomezawo Bafana okwogera bubi ku Roger kubanga Roger yasoose mu ka voice note nga awoninga Rita the dancer n'amugamba genda ozinye ekibafana kyo simanya biki Bafana yanyize n'obubira gwe onyiga n'oba omusajja ali Rita ali mu kunjogera kanvuma okitegeera so Roger ne Spice essaawa eno ekintu kibayiika ku batunula kino kibalekawa ekisooka kimu nze ndowooza bafuna frustration ejeetya they tried so much ne bakola byonna naye bagenda otunula waggulu n'amawulire waliyo omuntu atudde ku ntebe tavaawo ekivulu kyamusala bannange ekyebivulu biveeko n'ebyabala bibasala ekyebivulu Spice mulege n'ebyabala bigaana kino kyamusala n'ebyabala bibasala kino kyamusala oba kyamusala naye n'abala nabo bibasala okiregere ekyekivulu kyo mulege naye kyebadde gamba over the years Spice abadde agezaako nnyo ng'agezaako nnyo fuka omuyimbi omukazi ow'amaanyi fena tumulaba she's trying amawulire agayiiya fena tuwadde mawulire sente tuziridde n'ebirala naye nga byonna omala obikola bwoti n'otunula waggulu bwoti waliwo omuntu atudde ku ntebe tavaayo alemedde yefudde kabaka ng'olaba olinnya amadala naye nga tonnamutuuka ani oyo Shiba kati eyo frustration ejja naturally buli woogezaako ennyo okugjayo omuntu n'ogezaako omuntu n'agaana kati ffe tukimanyi nti omuntu omu buli nabana bayimbi abakazi badde bakolerera okugjayo aba Shiba alemedde waggulu ate kati ono olwamaze concert ne bagamba mbu bakikubye concert ne bagamba nti ate Shiba bamubise nnyo concert gwenga yakoze concert osuubira bagenda kugamba leero gwasinga mu Uganda gwasinga ne Shiba concert kewedde naye era abantu bakugamba kikyabulamu frustration ng'ekomawo okitegeera kyegamba kyovola nti obusungu Spice bwalina ku Shiba tebusobola kukoma nga tobalaba nga beegatta wamu nga beeraza omukwano omukwano gwo bayinza okuweraga naye ababimanyi tebabeerangawo omukwano kansooke mbuuze Ron Mark oludde mu ndongo eno oludde mu industry eno obuzibu buvaawa ku Spice Diana ne Shiba ekisooka ali kumeka tuyagala okumanya obuzibu buvaawa Roger bwe buzibu Roger role wani bwe yeegomba Jeff Kiwo y'omuntu bwe yeegomba buli kimu n'ennyambala ogiraba n'ennyambala yambalanga Jeff Kiwo baseball n'aziyita ekisatu lwakuba kyatamukoppako kiri kimu oli omwana yeeweebuula okimanyi nti abeera ku siteegi Shiba gundi wadda ate ngezaako kulaga nti kati jjukira naye pale Roger alina nnyo Roger bayingidde mu ndongo ba Jeff be baliko kati nga kitegeeza beegomba Jeff n'atuuka n'omukoppa n'ennyambala Jeff omuyimbi we mukazi naye n'afuna omuyimbi omukazi kati babanga bali mu competition naye ogoba omuntu omugoba otaddemu buli kimu amaanyi gonna ogataddemu naye ng'olaba omuntu alemeddeyo otuuka n'onyiiga Ron Mark tuli ku nsonga eri kati nze kyendowooza ekibaawula kintu competition esooka competition esooka kuwalanya n'omuntu nga mukompitinga naye naye nga akulemye n'ogamba nti gundi anemye mu bikonde kannume bulumi tolirabangako gundi anzisa ebikona kantuge mutuge oba kamuyole ekigo so kati bwekiro wekibeera mwa mu competition naye olaba munnaku kutwala nnyo nga byonna bikozesa bigaana oluusi osobola okufuna frustration n'onyiga n'ogulawo ne beef naye ate Shiba alizannye bulungi tewali lunaku nalumu Shiba lwe yali azzeemu Spice oba kulaga ntamwagala naye nalaba Spice atya ne Roger why is it that gundi we yavuddeyo n'akola statement ya reactingiddewo ekisooka kiri bwe kiti kuba ne ku comedy store twalabya Shiba ng'ali ne Rita Spice n'ekyo kya bulijjo abaana bakunamye banna amanyuma gonna Spice manya Shiba ne Rita bulijjo babeera bonna bulijjo bazina bonna ne ku comedy store bali babaddewo so si kipya lwakuba nti kyazze mu mbeera ng'oli yabadde yakamala omusiba naye ensonga eri bweti nti Shiba Spice omukwano tegubeerangawoko ate Spice yali agenzeko ku page ye n'apostinga ng'agamba nti Shiba yogera ku bantu obajje ne banvuma n'agenda n'akola interview zimu zijjukira ku YouTube ne ku TV ng'agamba Shiba n'abawagizi bamuyitirizza okunvuma Shiba teyayogera kintu kyonna wabula ate Shiba tuddamu okumulaba ng'asuse ng'agenze ku album unveiling ya Spice baana bafeekinga omukwano wabalaba kyegamba nti gw'omaze omulumba yazze n'akulaga mukwano yes
gozze n'omulumba abagize banvuma ye najja n'akulaga mukwano kigambe nti Shiba abadde awiininga talina lunaku na lumu lwe yalaze Spice nti wasikwagala oba n'amuvuma oba n'alumba abawagizi Spice abadde akikola kati ebintu nga bino byegamba juzi ya Spice yagamba mwagala nkube semilive ng'oli munnammwe kati olowooza ye Shiba biwulidde ategedde ki agenda wulira ati tannakulagako bukyayiga omulaga bukyayi wasooka n'opositinga n'okola interviews n'okola shows ng'ogamba Spice manya Shiba n'abawagizi omunvuma ate kati ovuddeyo otandise n'okukola nti mwagala nkole semilive ng'oli munnammwe okwo n'okuba naye gwe Shiba ye tannabaddukiddemu Spice Diana obusungu obw'ettumbizi no muleka ndowooza awulidde audio ke yasindikidde gundi nga kakambwe baade bagenda na Lydia kyose nakyo naye nkugamba gise oluvannyuma nga bintu bino bimaze okubaako ebbanga lino lyonna waliwo omuntu afiiridde mu kikomera kyo abantu bakwogerera nti olina empisa embi bagravity bagamba toli waabumu ne manager wo mulina emitima emibi byonna bamaze bikwogerera kati ffe abantu ba bulijjo tulinze kulaba bikolwa byo oba bikakasa biri be boogera kati mu mbeera eno nga bimaze omutukako Spice alina okudda mu kisenge ne Roger ne bakyusa embeera ne bamanya buli kye tugenda okwogera buli kye tugenda okukola kigenda kuba kikakasa abantu bibadde boogera bulijjo kati neewuunya lwaki Spice afuna wajasobola okuvaamu ebigambo ng'ebyo byafumidde mu voice note after ng'omaze okufuna series of scenarios ezizikutuukako kati manye ensi ekutunuulidde tulabe obadde abye bituufu ate gwe n'ofulumya akatambi naye ayina engeri gyakizajjamu kyenkyagala bwamala owooninga n'agenda asiyanga afudde ekimukuba kimu ekirala ekimukuba kimu si eka soso bikola bino ebyokugendagenda kuyamba simanya omuntu yafudde simanya nabyombye simanya nafunye mukazi munnange naye endongo yalina okuyamba endongo teriiwo nga yina akayimba rejula gwakayimba rejula nga kakubi rejula yafulumira ku alubamu ya nnyimba 6 ku nnyimba 6 n'owekitiibwa Katikkiro yaliyo oluyimba olwo lwowulira rejula naye ng'ate otuwala top 10 eziri genuine top 10 of 2022 rejula taliimu so Ron Malinda okatono bw'oba oweyinga right now olowooza Shiba kikyasinga ku Spice Diana ekikyaleme Spice Diana okutuuka awo Shiba waali gy'ogambye waggulu Shiba okujjukizaamu mu Uganda teriyo muyimbi mukazi yali abadde ku ntebe waggulu awo n'amalawo bbanga ddene kusinga Shiba Shiba ye muyimbi omukazi eka mu Uganda yali ataddewo competition eri abayimbi abasajja teriyo mulala yali akikoze Shiba ye muyimbi omukazi alina hits ezisinga obungi teriyo muyimbi yali akankanyiza industry eno nga mukazi nitukankana n'abayimbi abasajja ne bakankana okujjako Shiba kati wetubala hits zokka nti Shiba alina ennyimba mmeka nyingi yayimba ddanga nawe tenyingi tonnaba nakwatagana Roger nga yoweda alina hits ayimba kati essaawa eno yandibadde time ya Spice wagamba nti nzaaliko kati eno time Spice yalina okukubiramu ennyimba ennyingi ye tannaba kitegeera this is a time yalina okukubiramu ennyimba ennyingi naye laba omwaka guweddeko Shiba mu top 10 alinamu oluyimba Bayira Mosi gwe tolinaamu Shiba mu top 20 alinamu oluyimba Muwoomya ekyegeera kyegamba alinamu n'endala awo akoze ekyenjawulo akoze tudde concert ku Serena kyafaayo teri mulala yali akikoze yasoose kikola mukazi ali mukola byafaayo alina hits alina erinnya ate akumye records ze bulungi tolina igambe nga wagambe nti tolina kambi kogenda kujjayo nga Shiba afuma Spice oba ayogera kitu ate ngono yalumba ate ngono yali alumbyeko nti yehandolinga bulungi ekirala kyegamba nti wabazze mu kwogera mu bantu abeera ne cause alina kyeyekwatakwata abayimbi abasinga tebakimanyi Shiba ajja n'agamba am for women najja nakyekwata bakyala namaana najja n'agamba ndi hasla zinakulya gundi simala sina gundi nakule sina hata sinani najja nakibakakako ezo factors zonna ziyamba omuyimbi okuyimirira naye ekisinga obukulu kankyogere n'abayimbi abalala bakitegeere emmere gye tulya ni musajja muganda mu Buganda emmere kitegeeza matooke benyingira mu restaurant nompe emmere nga tekuli matooke nkugamba no temulesi temwafumbye ku mmere ntegeeza ki ndi wadde wabeerawo envendiirwa waliwo njuni waliwo nakati waliwo biki ebyo byongereza ku matooke biwanga bu dessert mu Buganda emmere matooke kati mu music mu mulamu w'omuyimbi emmere music nyimba bino ebirala oyongerezaako bwongereza endabikayo mawulire showbiz byongerezaako bwongereza naye omulimu omukulu music bwe tukubuuza ennyimba buli olaba ng'omwaka guggwako nga tubala top 10 tolinaamu nnyimba tubala top 20 tolinaamu nnyimba gwe manya you are losing it already ogudde era buli muyimbi yenna nkugamba leero gwe bwe omwaka eguba guggwako bala top 10
ezirigenuine va kuzira ez'omugaati top 20 ez'omugaati ze zitya ezaba abaana abasigasigako emigaati ezirigenuine oba ozimanyi n'abantu babazimanyi nga tolina mu top 10 top 20 tolinaamu ogenda kati kyegamba nti bino ebiseera bye tulimu bya shiba these are times of spice not shiba these are times of spice walina okukubira ennyimba ko shiba kimakinga dda ate abantu bakimanyi ali waggulu wali abatunuulidde mwenna muganya okujja omujjayo ne mutegema olaba yatagalamu neera akyabalira kati kambabuulire kale abayimbi bonna abakazi shiba alemedde waggulu okumala emyaka naye alina formula emu jeefu gyakozesa paka kati gyabadde yatandise n'okukozesa ku pinki formula eri egi go in the market look for music jeefu ye muntu akyasinza okuŋŋanya ennyimba mu katale ffenna tuli baguzi ba nnyimba nange nina abayimbi tugula ennyimba teriyo omuntu asinga kuŋŋanya ennyimba mu katale nga jeefu ye gundi ye ebejjudde olulungi ababayimbi abakazi mulaba bayimba ennyimba bajjazi nini baani ennyimba ezisinga gendo babuuzi jeefu yakwata oluyimba n'alumwa namugamba miliyoni 2 niweebuuza abadde nagamba tutekedde emyaka eri balwriters bonna gendo babuuzi ani asinga okuvumbula balwriters mu Uganda ng'ogyeko jeefu ki ayita lwriter gw'otawulirangako nakugamba lwriter mbaze n'emyaka 3 naye nga tomuwulirangako ate ye tabeera mu butaala abajjako ennyimba abadondola nnyo abamu abazi bajjako ku bwereere naye kyegamba kye kino nti obudde bwonna bumala mu kunoonya nnyimba ye formula ye music kati ye yakitegeera nti music is powerful amawulire gakole showbiz mukole ebirala bikole abamawulire basasule go to the studio genda okole music because ye formula ye mmere kati kyegamba nti shiba mugamba wakyasha abalemi shiba alina mmere alina matooke wegali segambye bw'oba olaba leero era abatulaba weewaye akadde essaawa genda oteekemu shiba genda onoonyeze ennyimba kale tutandikira kwa ice cream zire zeyakuba edda zireke alinamu ennyimba zebayita z'automatiki zinsaali ebyo byedda tutandikira kwa ice cream 2013 nga gwako tandika ice cream 2013 November ojje ng'obala buli mwaka kolabozi alina abayimbi be yaleeta kuba ffe tuli balabira ku bikolwa byammwe bw'oba ogamba nti oyagaliza olina omutima omulungi wakayamba bameka wakaleeta abayimbi bameka wakayamba ku bayimbi bameka gwalina omutima omulungi kuba tuli balabira ku biki ku bikolwa byammwe shiba omanyi abayimbi be yakaleeta Krisopando wali musinkanyeko ayinza okwogera ebigambo bibiri nga tanayogera shiba nabadde naye wano juzi asobola okwogera ebigambo bibiri nga tanayogera shiba wayikibenda wali musinkanyeko asobola okwogera ebigambo bibiri nga tanayogera naye omukulu yeetatuleeterangayo bano batopiki kasente bano bakabako balina okwogera ebigambo bibiri nga tanayogera shiba lwekyo oli wali omusinkanyeko ayinza okwogera ebigambo bibiri nga tanayogera ku shiba ekyenga kyegamba tuli balabira ku bikolwa byabwe so kati bwe bagamba nti nze mbigamba spice nti bamaze okwogera ebiro byonna don't prove to people nti bebadde boogera bituufu prove them wrong okole the other way tofunya ate butambi ng'oyongera kakasa nti gwe omutima gwo guli bwe gutyo bamaze dde okwogerera Bobi Wine yamala okuwa oluyimba lw'akatala bamugamba adovuma bebekulu n'agamba asigwe nabadde nvuma n'amaana atuze bayi n'atugamba oledde mwamutegedde ate wakinyongera bakakasa mbanyongedde kakasa nti mwakitegedde dda odde amaze okwogera olina omutima mubi kati tokikola kikakasa nti olina mutima mubi naye ate wakyaliwo omukisa ogutereeza nze kyekinnuma wakyaliwo omukisa ogutereeza n'abayimbi abalala abakazi bakyalinawo chance esibasa agenda kikola atya nga abayimbi banne ate be bamukuba ennyo Gravity yakyogera lunyembo Spice ne Roger abayimbi banne ekimukubya nze ndowooza ekiseera kituuse abantu abavumu batandika okwogera ku bintu ebimu buli abantu bangi badde bakola amanyanga mu industry muno byogerwako era ojja kwetegereza si Roger yekka si Spice yekka n'abalala kijja walabye ekyatuuse ku Julius Kyazze kati siwe yavuyo n'amu banne omwana yamukubya ate Viboyo yakomyewo Viboyo talina kyayinza taasa kati bakuyita bagamba musimanya n'alonga avudde yadduka ate batwala yatulaze ne maswangali ebyo biti kangu ekyokulabira gomanyi bayimbi bameka abali mu inbox ya Cats bangi nze nalabyeko nga bakawu bali mu mwebaza Cats webali kati nange kama kwogere nange nalumwako abantu abo bebamu kiga kyega sangize efuuse ekizibu kati ffe ali mwinda se tubali tubimanyi twasirika bwaki nero nga lwaki musirika paka ddi yesawa katonda taso situlayo abantu abavumu nga kati gwe Roger abantu abadde omusajja yavumye Cats bannange naye abayimbi abakajja geni nga bampa evidence Roger yankola kiri nga balina n'obujulizi bangi simwinaako buzibu naye nkugambye waliwo abaali bazzeeko ewa mawulire naye babituweeredde emyaka mingi kati essaawa etuuse obujulizi buveeyo wati abantu abavumu naye Gravity w'amaanyi muvumu
ate Gravity simiraako buzibu kubanga Gravity ayogera ebintu nga gwokimanyi bituufu naye nga Jesse weewuja buvumu bwo simanyi oba nkiddemu. Gravity ayogera ebintu ng'okiraba byayogera bituufu obimanyi naye nga Jesse weewunya Gravity olaba yagambye sigenda kuwa Kamiri droba n'ekivulu ky'omukazi oba tekyali kya Kamiri kya Biggie era Biggie bayize njaga kutumira ku Biggie mukwano gwange so kulaga ekivulu nga big events kuba Megatron y'amaanyi wakyo abantu emitwalo 6 n'ekitundu wafunako abantu emitwalo 3 kyogezaako tegeeza nti kati Biggie ezabadde alina okuleeta enaziise atuweemu waliwo abatakola nga activity baziraba Biggie mukwano gwange ate sente azigaba anaatokyayo Biggie nga 10 February tugenda cricket oval big events etuyite wa Dr. Jose Chameleone n'ebivulo ebiddako byonna ebya Chameleone tugende Chameleone nze sisuwa bivulo bya Chameleone si kino kyokka sisuwa bivulo bya Chameleone kitwa bivulo bya Chameleone kimu oba ogenda laba energy gy'otalabangako performance ogenda kunyumirwa ogenda mu bivulu bino buvayo nogaba muyimbi tumulemi okuyimba yanyumye n'etayimbye Chameleone obeera ku sure agenda deliveringa ekirala nti Chameleone toyinza kulema funayo nnyimba 2 zimukunyumira za Chameleone oba tomwagala lwakiro ojja kujjayo kuzijja Jamila Analia atezo naziyimba live sinawulirayo muyimbi alina energy eyo kusaliyo Chameleone oba ng'obadde ogenda mu bivulu ebya notagenda mu kya Chameleone tujja kuba tunyumya ebivulu nga gwe byonyumya tuli ku page emu because Chameleone ako experience yotagenda kusanga wala yanze sobola kusubwa nga 10 kino ate kyo nina n'ensonga endala ti Biggie yakitegese Biggie simanyi gano naye kyetugamba moze kyetugamba abayimbi nti times yatulimu nzibu zakwetereza eri embeera kati byetulaba tubaawo byetulaba bibaawo ennaku zino byolaba Cats byolaba bano balumba ba Spice abantu abatulira abantu ababogera amazima abalina obuvumu obwo ebyo biba biranga kiseera kipya kyetuyingiddemu nti ebiseera biri ebyokukyawa okulwana entalo ez'ekitusiru okuheetinga ne wateetaagisa biweddeko okutandikira mu 2019 ba John Black abaani awe bajjira genda weetegereze abantu badde balina one love gwera generation y'aba Fix for Mike John Black baani abazzaawo babadde nga balina one love kati kitegeeza bagezaako okulaga nti kino kyetwatandika twagala kipushinga kigende mu maaso Mukasa yagamba ebintu ebyo tebinyuma binyuma lwaki nti music aba nyungi kati kankuwa ekyokulabirako osobola okuba oluyimba lw'owulira kati nga nkweky okulabirako oluyimba lwa bulungi bunnuma oluwulira ng'oluyimba lulina chorus ennungi ne verses zonna zabalema kati n'ogamba saswa terwalwako verses zaali nfu naye bo tebasobola kitegeera baali balina ozigaba kati woolaba oluyimba anti babbalu kyagamba mba kyekino babba oluyimba amuno mmoze mu muveeko kyabadde ngamba kyekino bw'oba olina oluyimba ng'obulungi bunnuma ng'omanyi ntuuze chorus ne verses ennemi otunda kati ndeeta mikwano gyange abayimbi abalala ne bajja ne bayitwala verses zino ne bazimba okitegeera okyova oluusi bakola ne remix nga gwotegede verses ennemi otunda kati senga ennyimba ezo zeeyongere kyakolera nnyo Abanigeria bakola nnyo kolabo za music asinga ofuluma Nigeria abakolabo naye kolaboozi lwaki ntono mu Uganda nti otuuka omuyimbi alina offiitinga mu luyimba lwo nga temukolagana ate anaayimba te mu luyimba lwo emubeera mu ntalo nti kati Spice anasobola okukola oluyimba ne Gravity ate kisoboka ate Spice yeerabidde nti Gravity yali anyumisizaako vidiyo ye tobalaba nga ne beenuuna emimwa oluyimba lwe bayita ndi mulaavu senga Gravity lyajja mu vidiyo eyo kyogamba talina kyeyagatta ku vidiyo eyo kyamaanyi kuba abagizi ba Gravity beera bayagira nekira tere yalabye Gravity ng'azanya aba alabye omulundi ogusooka kiba kitegeeza nti senga kisigalawo senga binyuma ebyo Jenkins byagamba mu kukolagana kugenda kwonoona industry balimba tugenda kufa abaagala music tugenda kwongera okufuna music mu bungi bwangu lwaki tugalaba tukyalina budde bwa bintu birala omuntu n'obeera mu mawulire Monday to Monday January paka December nga tubala ennyimba 10 tolinamu luyimba naye ng'obadde mu mawulire gwe tomamanyi abayimbi bwe batyo ng'abeera mu mawulire okuva January paka December naye nga tubala ennyimba 10 talina nga talinamu wadde oluyimba batutawaanya kati fe abaagala music olwoba tuba tusanyuka mungi maaka siibula abantu basebo ne bannyabo 2023 mwaka gwa kukolagana mwaka gwa kusonyiwagana abadde bakola ebintu mu nkukutu mulwanagana waliwo n'abatali bayimbi mulina bizinesi zammwe eyo mulwanagana mwero gamukola biki guno mwaka gwa kwetereza buli omu akola emirimu